atenderezebwa agulumisibwe oyo kitaffe Ttunda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erezaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Ttunda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo abatudde mu ffe ffenna abatudde mu ggwe nange ng'abaana ab'endeemu era abatambulira mu bumu obw'ekitangaala nga ye nnamuziga etukola mu bwakatonda obwawamu tuli bakatonda abannaggwano nagutyo nziramu okujjukiza ng'omutonzi nti ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza bwe bitakkaanya na mutima gwo bwe bitakkaanya na mu mwoyo gwo nsaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obwakatonda bwo weewaawo kubanga oli katonda eyeetengeredde tetujja kukoowa kugamba kintu kino kubanga ozze ng'ofa nga bw'okomawo obbulukuka ng'ofa nga obbulukuka kusobola kubeera ng'ozuula ekyama kino so okituukako abantu bangi oba bakatonda bangi abatasobola kubeera nga bakikkiriza mu mubiri bamala kufuulibwa mbeera ne bajjukira nti ke kakunizo akasooka akaabaleeta okuva ku mutendera gwe tuliko so wenna abeera azuuse era abeera ategedde kino weebaze era manya nti oli wannaggwano yongera okubeera ng'osabira abalala basobole okubeera nga bazuukuka mu bitabo ebyawandiikibwa baawandiikako ku bamalayika omutwalo 14,400 abalina okubeerawo mu kaseera kano okuyambako amakyusa naye okumanya nti ekizikiriza kyali ky'amaanyi nnyo Jehova yalinnya ku nsi eno n'ekatagga n'okutuusa olunaku olwaleero bamalayika abo abajja okuyamba okuva ku Central Sun imagine abamu bakyebase abamu baabakuba n'ebiiso so siggamba nti no kinaye nsaba okimanye nti no enzikiza ebadde nnyingi so toblaminga muntu yenna tosonga lune muntu eri katonda yenna nti oba nti yeebase biki nze kyovala okunvuma oba okumpita ekintu kyonna nti ndi sifaayo kubanga siri ndi katonda nga naawe bw'oli so ekyokumpita kubanga oli awulira ye munnaddiini nnyo simanya ali kumpi ne katonda nga katonda gw'asinza wabweru bwe nga tamanyi nti nno ye kennyini yeye tekikyanyiiza nga nze so naawe nkusaba kireme kunyiiza wakukola ki wakujerega wakuyisamu amaaso gwe manya nti bambi katonda akyali trapped mu kizikiza so weesuneko ate oyongere okubeera ng'oweereza ekitangaala eri abalala bongere okubeera nga bazuukuka bongere okubeera nga bazuula nti amazima gali munda mu bo bagongere okubeera nga bategeera nti katonda oyo gwe banoonya ali munda mu bo munda mu mutima gwabwe nga ge maanyi oba nga kye tuyita energies kye bayita ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu nga kyekikola buli mutonzi yenna oba muti oba kawuka oba mpewo ekolebwa kintu kimu so tutambulira mu bumu nga tetunakutandika njagala kutangaazaako waliwo omu katonda eyambuuza ku YouTube ku nsonga ya ekitangaala okuva eri abazadde engeri wekijja nakozesa ebifaananyi ebiraga kyetwandiise Central Sun then Galaxy then
n'enjuba wano gye tuyina kati kale katutwale mu bumpi manya mu ngeri ennyangu nti gwe mu birowoozo byo teekawo enjuba emu nga nnene nnyo kati eyo gituume okubeera nga ge maka gaffe agatugatta ewatuula kitaffe ettonda ne maama Namugereka. Kati omale otondewo mu birowoozo byo enjuba endala nga yo ntonomukko okusinga eri eyasoose then ogiyite nti eyo ye y'abazadde baffe abatuzaala mu galaxy. Oba okitegera abatuzaala mu galaxy kubanga mu galaxy gye tulimu emanyikiddwa nga ey'abachwezi Predenian. Maama Natimba we yali azaalibwa yazaalibwa n'omulongo amanyikiddwa nga Kurie planet efaanaganira ddala ng'eyaffe naye yo yasigalayo mu dimensions eza waggulu. Kateebereza enjuba eyasoose nnene ge maka g'abazadde abatutwala ffenna then eddako yeya galaxy then esembayo wano munda gyeno gye tulaba emisana yeebeera esembayo obutono. Kati olabe ng'ekitangaala kiva mu eri ennene kijja mu ddako awo eya muzadde owa galaxy then kisembayo ow'omuzadde atuzaala wano mubwakiwanuka nga yenjuba eyo gy'olaba emisana then emale eyingire ku nguuvu yo kye tuyita enguleyo ku mutwe emale ekitangaala ekyo kyenkozesezza mu kifaananyi ekyokubiri ekya zaabu kimale kiyingire munda mu ggwe paka mu bigere kitegera then kimale kikole ki naye nga wasoose kukola biri bye twagamba tyosooka kumala kuwanika mikono n'obeera nga ali ku musaalaba kitegera n'obeera nga ali ku musaalaba then nossa ebikoowe ebisatu then n'otandika okutambuza ekitangaala ekyo. Ekitangaala ekyo we kinajja kye kigenda okuseparatinga ensi ebbiri kitegera ensi enkadde n'ensi empya then ekyo kye bayita ekitangaala ekyokuva mu bazadde naye wano obeera osoose n'obeera ng'okyennyikamu kati we kigenda okujja kibeera already nga kiri munda mu ggwe kye bayita okwennyika mu kitangaala ky'abazadde then omale nga tunaba kizzaayo ng'omaze okiteeka mu mubiri kijjeemu kisooke okisaasaanyirize buli wantu wonna ku maama Natimba then omale okizzeeyo eri muzadde waffe mu bwandawula wano enjuba wano eya wano then kimale kidde ku njuba eddako eya muzadde owa galaxy mu bw'abachwezi then kimale kiyingire maama eri ennene ewali maama ne taata so aba ataakitegeera oba eyabuuza ekibuuzo ekyo kyekyo osobola okukozesa ebirowoozo bwe bityo enjuba ennene enjuba eddako obunene then n'esembayo wano nga yentono kitegeera so ekyo kijja kukuyamba okubeera nga otegeera kiki kye tuli kubanga wano we tuli oba galaxy gye tuli family gye tulimu ya buchwezi. So kansuubire nti gwe okisobodde okubeera nga otegeera engeri gye nali ntegeezaamu okwennyika mu kitangaala eky'abazadde. Ekirala kye nsaba mwegendereze mu guno omwezi oba ogujja ebigenda okubaawo dark forces oba amaanyi ag'ekizikiza gayagala okukola okustaginga bye baawandiika mu bitabo byabwe okulowoozesa abantu era okubeera nga batambulira ku katonda owa wabweru balowoozese nti jjajjaffe Yesu akomyewo oba muganda waffe Yesu akomyewo nga bwe baabiwandiika so
mwegendereze naye era mu kaseera ke kamu naye yennyini omutuufu agenda kuvaayo alage eri ensi nti muganda waffe era Katonda ali munda mu ffe era naffe tuli bakatonda. So events ezigenda okubeera nga zijja eri ensi temuziwa makulu focusinga eri okulaba nti odevelopinga era oyongera okukulaakulanya obwa katonda bwo. Manya nti oli katonda, so tokkiriza kubeera nga entiisa enajja nti ekuyingira. Beera just mulabi bulabi, beera mulabi bulabi, beera n'ebigambo bitono. Kitegera tojajinga, tolamula katonda munnange. Beera mukkakkamu, beera nga buli kimu kyolaba weereza ekitangaala. Yamba abo ababeera bazze okubeera nga bayagala obuyambi okutegeera katonda abatuddemu. Abeera tayagala tomukaka, muleke akungula ekyo kyagenda okukola ki, kubanga era yalowooza nti ebyo bye baawandiika gwe byogenda okukola ki, naye nga si bwe kiri. Gwe olutalo lwo lukozesenga okweyisa kitangaala. Weereza ekitangaala eri maama Natimba azuukuse bbaawe, azuukuse muganda we, azuukuse oyo yenna, azuukuse ne bonna ababeera bakwetoolodde. Lwanyisa maanyi ga kitangaala kyo. Kitegeera, lwanyisa maanyi ga kitangaala kyo. Ze events eziddako naye nga tuli ku kamalirizo, kubanga ebintu bino ebigenda okubeerawo byali birina kubeerawo mwaka gwaggwa, naye ne biforwardingibwa nti batono nnyo abaali bagenda okubeera nga basimattuka, naye kati at least bangi abasobodde okubeera nga bayongera okubeera nga bagguka amaaso. So toggwamu maanyi, gwe kkiririza mu katonda akutuddemu. Tokkiriza kubeera ng'ogendera ku muyeeye gw'abantu. Kkiririza mu bwakatonda bwo, kkiririza mu katonda akutuddemu, kkiririza mu mutima gwo. Buli kintu kyonna ky'obeera owuliriza, omusomesa oba ani yenna, oba ekintu kyonna ky'obeera owuliriza, manya nti kirina kubeera amazima galina kuva mu mutima gwo. Katonda ali mu mutima gwo, oli katonda. Ebirungo ebikola obutonzi bwonna yeggwe yenze. Wekkiririzeemu, toyuugayuuga, todda mabega. Ebisoomooza byonna ebibeera bizze eri mu maaso go ng'omutonzi, manya nti nno byebyo ebigezo by'oba olina okubeera ng'oyitamu okusobola okubeera ng'obeera muwanguzi. So beera ekyo ky'oli, beera kwagala, beera mukkakkamu. Ebikuggyeko waya sokka okkakkanudde mu mutima osalewo. We kibeera kuta okite, weeyongereyo ku lugendo mu kaseera kano ak'oluvannyuma. Weewaawo ekirala kye njagala okwogerako nga tetunnaba kusoma bubaka bw'abakulu, yengeri bakatonda we balina ebirungo, oba kye twandiise ripooti, kubanga kati stage gye tuliko emanyikiddwa nga gye twandiise speakide. Kati speakide eno weewali okuyita, naye mu kuyita baddira katugambe ebigezo byo by'ozze okola percentage ey'ekitangaala ky'ozze okola mu bulamu obw'enjawulo nga bajja babitereka mu butafaali bwo. Kati lwaki ngezaako okubeera nga nkulaga kino? Nti oyinza okulaba olunaku olwaleero Katonda nga omulaba nti ggwe nga teyeeyisa oba azannyira ku sayidi ya kizikiza, naye nga obulamu bwo obw'emabega bwazze nga musajja, bwazze nga mukazi emirundi oba nga 100 oba 100, nga zze atambula bambi bulungi, naye nga ku luno olusembayo bw'atatambulidde bulungi. So waabeera nga asobodde okutegeera ensobi ye ne yeesonyiwa, ne yeenenya kubanga ne yeenenya era ne yeetereeza kubanga y'alina obuyinza okwesonyiwa, then alina eddembe okubeera nga agenda yeeyobola.
so tewulina kwewuunya nakugamba nakusayira muntu yenna musango. Oyinza okulowooza oba oyinza olunaku olwaleero okulaba omuntu nga mutuukirivu naye ng'emabega obulamu bwe bwazaatambuliramu ate ng'abadde mutemu nnyo. Okitegera nga mu myaka emitwalo nga 20 emabega nga yali mutemu kungwe naye n'agenda n'afeesinga ebyo bye yakola, kubanga w'obeera nga oggiddwa wano ogenda n'ofeesinga oba kye twandiise treatment, bajjajja bagiyita okujjanjabwa. Okujjanjabwa okwo bakutuuza mu kisenge oba mu bwakatonda bwo n'olaba obulumi bwe watuusa eri abalala naye nga this time butuuka ku ggwe. Kati w'omala okulaba review eyo engeri abalala nga yo bakola ki, then n'osalawo okuddamu n'ogamba njagala kati kuddayo nsonyiwe. Kati olengera nti oba oyina ky'oyizeemu. That is the experience. So bino ebya simanyi political biki, simanyi ng'olinda omuliro, tebiriiyo. Just bakulaga nti obulumi bwe wateeka eri abalala buwulirize. Kati bw'obuwuliriza n'olaba obulumi bwe wateeka mu bakatonda abalala naawe n'obuyitamu, then ne bakuwa chance, n'osaba chance w'obeera oyagadde, n'okomawo n'obbulukuka ewalala ojje okole ki, otereeze ebyo by'obeera wakola ki. Kubanga bajjajja mu biti eby'enjawulo babeerawo okubeera nga bakuweereza ekitangaala then kikuggyemu eri enzikiza. Kati y'ensonga lwaki mu makyusa gano olunaku olwaleero w'otegeera obwakatonda bwera n'otandika okubeera ng'okola ebyo ebitereeza ekyombo kyo, otandika na kusesema, otandika na kusindikiriza mmeeme, osobole okubeera ng'oyozaayozebwa. Naye kino ekintu kikolebwa si lunaku lumu, oyina kukola buli lunaku, oyina kukola buli lunaku. Y'ensonga lwaki mbagamba nti ababeera bakazuukuka muddeeyo ku misomo egy'emabega, mutandikire mabega, mubeere nga mukola nga muyoza ebyombo byammwe buli lunaku, mukyuse obukerenge bwammwe, mutukuze ekyombo kyammwe, muwe obudde okubeera nga mukanika ekyombo kyammwe. Ekitegeera then mpola steps zigenda zijja nga woosaba n'obuyambi bw'abajjajja, kubanga tebagenda kukuyamba nga tolina ky'okoze. Olina okubeera ng'olaga era ng'ofaayo ng'omutonzi. Ekitegeera so mu nsonga eno omuntu oyinza okubeera ng'omulaba nti nno olwaleero mutemu nnyo, naye ekyo tolina mulamula, kubanga naawe bwe bakkubirako ttooki emabega ojja kwewuunya. Ekitegeera mu bulamu nga bakatonda tujja just ku experiencinga bulamu. Ojja n'ogamba nti nno kaŋŋendeko ndabe engeri nga we bafiiringa okubeera nga otta ekyalo, n'ojja n'ofuuka omukulembeze n'okisaanyaawo, naye nga wajja just experiencinga owulira otya, then ogende oyifunemu ekyokuyiga, bakuteeke mu gundi ofunemu ekyokuyiga, then okomewo weetereeze. Okitegeera so si kirungi era si bwa katonda kubeera nga olamula muntu mulala, era tetuli balamuzi nga bakatonda, kubanga tewali wayina buyinza kulamula katonda. So kyonna ky'ogenda okubeera ng'olaba, ebyo byonna byozze olaba oba by'obeera okoze eki mu bwakatonda bwo obutuufu, leka omutonzi yeeramule, kubanga omwoyo omutukuvu era ye kennyini yamweramulira, kubanga yakola pulogulaamu eyo n'abeera nga waabeera nga teyagitambulirako n'adda ku bintu ebirala, then yamulamula era n'okubeera nga yeenenyeza ye mwoyo omutukuvu. Kitegeera kati ate odye gwaleseeyo, ate ogenda okusanga nga yawandiika olugendo oluddako, kati ate ono ye n'afuuka mwoyo mutuukirivu. Bwe bityo webiri. So tubeere beegendereza, tuleme kuyingiza, naye tulabe bulabi, tukozese obuyinza bwaffe obw'okulaba, tuleme kuyingiza,
tuleme kwewunika tutegeere nti nno obulamu buno bwe tuyiseemu bwe tuzze nga tofa nga tuli basajja nga tuli bakazi nga bwe tweyubula mu mawanga ag'enjawulo oyizeemu ki kubanga w'onaatuuka ku mutendero gw'okutaano ogenda kuddizibwa ebyo byonna by'ozza otambuliramu skills zonna z'ozza ofuna okuva emabega manyi nga omutonzi akyali mu nnyama bino mbikugamba oluyinza okulowooza oli ndi mulalu naye oli mukadde nze nange ndi mukadde abaana abo gw'ositudde mu ngalo akusinga n'obukulu kubanga abasinga bonna bavudde mu myaliiro gya waggulu bakadde bazibu kitegera tuli bakulu buno bulamu butono nnyo bwe tubeeramu ne tuddako kewaka era nga woolaba nti nno omwana waabeera agenze ku ssomero tafiira ku ssomero n'omusuulayo addayo kewaka n'arefreshinga then n'akomawo kubanga ekizikiza kyali ky'amaanyi wano then ensonga lwaki obulamu bwakendeerwa ne Jehova yennyini n'abutukendeereza nga atuliisa obutwa kitegera yasobola okubeera ng'akola ssente n'okubeera ng'atulemesa obwa Katonda waffe kitegera naye kiririza mu ekyo so percentage ebesingibwa ku 51% ey'omutonzi kitegera so oyinza okusanga ng'omuntu gw'olowooza nti nno nti byakola si birungi ng'ajja kukola koko clean up ntono nnyo then ebirungi bye ebyemabega bimweyimirire nga woonaagamba nti nno mubadde mukola ebigezo then ng'omwana abadde afuna 88 naye ezisembayo n'afuna 6 kati woogattagatta then n'afuna average ennungi that is yengeri geegi gye batugeejingamu kitegera so beera mulabi bulabi Katonda munange toyingiza tolamula laba bulabi weebeera nga byetaagisa kaaba wobeera ng'owulira nti bikuluma oba embeera eriwo ekuluma gamba nti buli mutonzi yenna akungula ebyo bye yasiga period olengera nti nno obeera weggyeko kiri ekyokulamula kubanga at the end of the day ye aba agenda kukungula ebyo bye yakola ki bye yasiga you face your own consequences byonna ebigenda mu maaso ne weyibeera mu ggwanga lyaffe Uganda ebyo byonna enkwe ezikolebwa ebyo byonna ebikolebwa buli mutonzi yenna mu biti bye ebyenjawulo agenda kufeesinga kubanga ekijja tewaliwo agenda kisemattuka mu nsi yonna bwe bayita obutonzi kitegera so it's up to you weetereze omulimu guli munda mu ggwe abaana mubateekeko ekitangaala mu birowoozo waliwo ababakuuma fine naye nga naawe omuzadde buvunaanyizibwa okulaba nti omukuuma mu protecting kitegera akaseera we kabeera katuuse n'abeera nga abuzeewo maybe toweewuunya yaba agenze kati kola kulaba nti nno omusangayo kitegera fokasinga va ku nnyama va ku kintu ekivaamu omusaayi w'obeera ng'oyagala okulaba nti increasinga vibrations of speed eya waggulu mukko lya ebibala nywa amazzi beera bumu ne mama natimba ng'olinnyakokko wansi kitegeera beera mu nature yiga okukola ebirowoozo okukozesa ebirowoozo byo lowooza positively mu kaseera kano ke tulimu kubanga buli kyotekako omulaka kyogenda okuba ng'okola ki ng'otonda ng'omutonzi so weegendereza ebirowoozo byo lowooza era tonda ensi eyo gy'oyagala ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu njagala buli kintu kyonna ky'obeera osaba otegeere nti nno olunaku olwaleero ku mutendera gwe tutuuse nga bakatonda ffenna buli ssaala gy'oba osaba olina okugisaba nga okola ebintu ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu ebyobwannamunigina byakomye kati kyekiseera tubeere nga tweddiza obuyinza bwaffe ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu buli kintu kyonna kye tulina okubeera nga tukola ng'abatonzi abatudde ku maama nattimba mu bumu obutugatta
nga emyoyo egy'okwagala egy'ekitangaala ekyokwagala tuyina kubeera nga essaala zaffe okubeera nga zaanukulwa obw'omwoyo bwaffe ng'omwoyo waffe yennyini nga atwanukula essaala zaffe, then tuyina kubeera nga tutonda ebintu ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu, kubanga at the end of the day ogenda kuzuula nti yeggwe weesaba ng'era we nabagamba, yeggwe weesaba era yeggwe weewa, wekkiririzeemu naye oyina okumanya nti nno buli kintu kyonna kikula bukuzi. Oyina okuyiga engeri y'okufokasingamu okuteeka ebintu mu buliwo kye tuyita manifestation, okuteeka ebintu energies mu buliwo. Naye at the end of kati kaseera kano kye tusinga okwetaaga kye kitangaala kyo. Oyambye otya abantu abalala? Katusooke tumala okulaba nti tukwasaganya ku bantu abalala oba bakatonda abalala basobole okubeera nga bambi tebafiirwa mu mukisa guno, oba bakuvuma oba bakuyita nti oli sitaani oba oli ki, gwe tofaayo. Ekikulu nze tasiki yange ng'omulongo Wasswa kyensaba kwe kulaba nti nno nzuukusa bakatonda as many as possible okusobola okubeera nga beezuula, okusobola okubeera nga bategeera, okusobola okubeera nga bamanya nti bakatonda. That is it. Ye ggoolo yange era ge mafuta aganvuga muli, nga newankubadde oyinza okusanga nga katonda ye kennyini gw'obeera oyagala okuzuukusa nga akuvuma n'akola ki n'awandiika eggundi bweti ng'akulaga nga woogenda okuzikirira mu muliro, of course ze sifaayo. Naawe tasikiyo ng'omutonzi kiteeke mu tasiki akulaba nti nno oyambye otya ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Tweyambeyambe, tukooye okubeera nga tusigala mu biina buli kiseera, mirundi 3 miramba nga tugwa, tutuuka ku chance eno bwettu ne tugwa. So tukozesa ekitangaala, tokozesa kamwako, kozesa kitangaala, then oyambe muganda waffe. Newankubadde abeera akuvuma, newankubadde abeera akola kyonna bambi musaasire, kubanga naawe waliyokko, nga newankubadde ye akulaba nti yeggwe mukyamu, gwe tofaayo. Kola ky'oba olina okukola, beera ekitangaala, beera okwagala ekyo ky'oli. Weewaawo. Obubaka okuva eri bajjajjaffe. Obubaka obusooka buva eri jjajjaffe Nantume, nga yabujje okuva eri jjajja Ntume, nga okuva eri jjajja Ntume. Bugamba nti Kiriza okusisinkana Entisayo, Eyemabega, Ogigye Munsiyo. Tubalamusizzaako abaagalwa abalungi mu biti byammwe eby'enjawulo. Mutuuse mu kadde kano ke mugenda okubeera nga mumanya ekkubo lye muzze mutambuliramu mu nsi. Era engeri gye muzze mutambulizaamu obulamu bwammwe tekikyasoboka nate olunaku olwaleero. Era musobola okuwulira obulumi obw'ekyana ekito oba obw'akaseera ke mwetambuliramu ke mwatambuliramu nga mukyali bato. Ebintu ebyo ebibalulumiririra okululuma ebyemabega, ebyo bye muwulira nga si birungi okubeera nga mubimanya n'okubeera nga bijja mu maaso gammwe. Naye
njagala mukitegeere nti ako kabeera kabonero kalungi kubanga ebyo ebyemabega okubeera nga bijja mu birowoozo byo era ne mu ntegeerayo osobola okubeera nga obijjamu akaseera kano. Kiriza bwe biba bizze obijjemu. Tukuzaamu amaanyi nti ke kaseera otandika okubeera nga wejjamu empulira n'ebyo ebyemabega eby'entiisa eyo byonna bye wayitamu mu bulamu bwo osobole okubeera nga weeyongerayo mu lugendo lw'obwa Katonda bwo. Osobola okukikola ng'oyita mu kusaba, osobola okukikola nga oyogera n'ab'emikwano oba nga ofuna omuntu gwe twandiise nga kansala, naye ekikulu ekiriwo kulaba nti osisinkana entiisayo ey'emabega era okozesa ekitangaala kyo ekyokwagala osobole okubeera nga obimanya kati era obireke bive mu nsi yo. Ekitangaala ekyokwagala ekyekisa n'ekyokukkiriza kikwakire kijjemu ebyo byonna obufundikwa obukadde n'entiisa mu kuva eri mu bulamu bwo. Buli we biva mu buyinza bw'obwa Katonda bwo bibeera bwangu kubeera nga bijjibwamu. Kkiriza obijjemu. Buli wokkiriza emize egyo egy'emabega egy'ebirowoozo bye eby'emabega n'empuliraayo ofuuka wa ddembe era n'otandika okubeera nga owa omuzinzi n'olekeraawo okubeera nga owa omuzinzi eri ebyo eby'emabega n'otunuulira ate by'ogenda okutonda mu maaso go mu nsi yo n'eri ensi yonna okutwaliza wamu. Ng'akatambaala era ekyawula wakati w'eggulu n'ensi ku maama nattimba kigenda kinafuwa akaseera kano. Kuno kulina kubeera kuyaayaanaako mu mutima gwo na kuteeka ssira mu birowoozo byo okubeera nga okola buli kimu ky'oba okola ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Ebirowoozo byo olunaku olwaleero ebirowoozo byo biyina kubeera nga bitonda bya byaleero na byankya okusobola okubeera nga bijja mu buliwo. Eyo gy'oteeka omuzinzi era n'okiremerako kiyongera amayengo mu ekyo ky'oba otaddeko omuzinzi era amaanyi ago agabadde gatandika okubeera nga gakola mu nsi yo. Kati oli wa ddembe okubeera nga oteeka omuzinzi eri ebintu ebirungi, ebintu ebyo ebitambulira mu kwagala, ebyo eby'obuzaaliranwa byo. Oba osobola okulondawo okuteeka omuzinzi eri ebyo ebikadde ebyongera okubeera nga bireeta okutya mu ndaayo. Buli w'otandika okubeera ng'otunuulira ebirungi era obifuna. Buli w'oteeka era n'oyongera okubeera nga buli ntunulayo otunuulira birungi mu nsi yo byongera okubeera nga bireeta amayengo amalungi agabitonda w'obiteekamu omuzinzi mu nsi yo. Ojja kutandika okubeera nga otandika okuwulira obulungi era
oyongere okubeera nga obeera kwagala eri abalala era obeere mu ddembe era obeere ng'oyaayaanira okubeera ekyo ky'oli. Abantu bajja kutandika okubeera nga balaba obulungi mu ggwe era n'okukkaalukanaakwo mu nsi kujja kkendeera. Kino kisoboka kubanga ekyo ky'otandise okubeera ng'olaba. Tandika okubeera ng'oteeka omuzinzi gwo eri ebirungi era teeka obumalirivu bwo bwonna ku kwagala n'eddembe mu bulamu bwo. Kino kijja kubeera kyamagero. Naye kino kirabika ng'ekyamagero naye kyamagero eri abo abakifuna. Bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi bali wano mu ngeri gye babadde batasobola kubeera nga babatuukirira emabega. Ffenna tuli wano okubayamba mu kaseera kano ak'amakyusa ag'omuggundu agali ku nsi yammwe. Naye tusobola kuyamba kasita osaba. Ebirowoozo byammwe saala ebifutukumuka era ebiyamba okubeera nga oteeka omuzinzi eri ekyo ky'oyagala. Ofiirwa ki w'ofunayo akadde n'oyita jjajjaawo akulabirira? Ofiirwa ki? N'omusaba obeere nga oyagala nnyo. Akuyambeko obeere ng'oyagala nnyo, obeere ng'oli wa ddembe nnyo, obeere nga oli mukkakkamu mu bulamu bwo. Kiki ky'ofiirwa? Waliwo ky'ofiirwa? Ofunako obuvune bwonna w'osaba era n'osaba bakuyambeko obeere nga buli ky'olaba kibeera kirungi mu kifo ky'okubeera nga ggwe olaba byokka bikuleetera bulumi mu bulamu bwo. Olina ky'ofiirwa? Bino bintu bitono nnyo ebikola amazima ag'obutonzi obugatta amateeka g'obutonzi obwawamu. Toyina kubeera wekka mu lugendo luno lw'olimu. Ffe bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi era n'abalala bonna weetuli okukuyambako. Tuli wano okukuleetera okwagala okutukuvu n'ekitangaala eri ensi. Obubaka bwaffe akaseera konna bubadde bumu: ddembe na kweyagala na bukkakkamu. Era tuleeta birungi byokka mu bulamu bwo. Kiriza era manya nti bye tugamba ge mazima. Era manya nti ebyo by'oteekako omulaka obitonda mu nsiyo era ne bijja mu buliwo. Nagutyo weegendereze endowooza yo
mu lunaku lwo lwonna. Ekino ky'oyagala mu nsiyo, buli by'oba olowooza weebuuze. Kino ky'olowooza ky'oyagala mu nsi ye ey'omu maaso. Tandika okubeera ng'olowooza era ng'oteeka ebirowoozo byo ng'obiteeka mu mulaka eri ebyo by'oyagala, era ebyo ebinaakyusa era by'oyagala okubeera mu nsi yo. Buli w'olaba nga otandise okufuna ebirowoozo ebikumalako emirembe oba ebirowoozo ebyo eby'ekizikiza, yogera bwogezi. Yogera nti kino obwo si bwe buliwo bwe njagala era si bwange. Kino kye njagala. Njagala kubeera kwagala nnyo. Njagala kubeera muyiika. Njagala kubeera mu bufumbo oba mu nkolagana ennungi n'abantu bonna. Njagala kubeera nga ndaba bulungi mu nsi yange. Tonda ky'oyagala. Nga tonnaba kuyaayaanira nkyukakyuka. Era nga tonnaba kubeera nga olaba ebyo by'oyagala mu nsi yo. Sooka olabe enkyukakyuka mu bulamu bwo era ozikolerere. Era mu ngeri eno kijja kukuyamba okubeera nga otuuka ku mayengo aganaaleeta ebyo by'oyagala okubeera ng'otonda mu nsi yo. Zeezo zino enkyukakyuka kati eziriwo ku mutendera omuggya ogw'okwagala. Ezo ezizze zikusuubizibwa akaseera konna. Yeggwa ekisumuluzo era yeggwa akutte ekisumuluzo ky'obulamu bwo obw'omu maaso. Ekyo ky'osalawo okubeera nga okkiriza okubeera nga kitambula naawe mu ddembe n'okukkaanya olunaku olwaleero. Beera ekyo ky'oli. Jjukira buno obubaka buva eri jjajjaawo Ntume nga bwatumiddwa era buleeteddwa jjajjaawo Nantume. Ewaawo. Obubaka obuddako buva eri jjajjaffe Mira okuva mu Bachwezi mu kakiiko akatwala sseŋŋendo z'Abachwezi nga bwamandiddwa Varia Donna. Tubalamusaako baganda baffe, bazzukulu baffe mu biti byammwe eby'enjawulo. Yenze Mira. Neesiimye nate okwogerako nammwe olunaku olwaleero. Naye nzize okubeera nga mbawa obubaka obumpimpi ku ebyo ebitono era ebikulu ebiriwo olunaku olwaleero. Nva mu kakiiko aka sseŋŋendo ezitwala ez'Obwachwezi ezitwala sseŋŋendo nva mu kakiiko akatwala sseŋŋendo ez'Abachwezi era mbadde mumalirivu era nga mbadde nkola akaseera konna ku makyusa ga sseŋŋendo nattimba n'akakiiko akatwala sseŋŋendo nattimba emyaka mingi. Olwaleero ntwala akadde kano okukutegeeza nti tuli kumpi nammwe
era tuli kumpi batuukako. Kweyo byonna ebigenda okuddako ku mitendera oguddako ogw'okuwa eddembe maama wamwe Nattimba nammwe. Era mu kino kijja kuleeta enkyukakyuka ez'omuggundu mu nsi ne mu butonzi bwonna ne mu bulamu bwammwe. Effuga n'okuwambibwa kwa maama wammwe kugenda kuggyibwawo era agenda yeddizibwa obuyinza bwe. Bingi ebikoleddwa era bingi ebigenda okubeera nga bikolebwa okulongoosa era ebyetaagisibwa okubeera nga birongoosa n'okuddamu okutereeza obulamu ku maama wammwe Nattimba. Naye tuli basanyufu okubawa omukono mu ebyo byonna bye mutonda. Kino gwe mulimu gwaffe omukulu gwe tuzze tukola mu kaseera konna. Tubawa ekitiibwa eri mwenna abali ku ttaka ku lw'omulimu omuzibu gwe mukoze. Naye kati ebintu bitandise okubeera nga bitambulira ku mutendera gwa kizungirizi, speed of light. Era mu kutemera kwa liiso buli kintu kyonna kijja kukyuka. N'obulamu bwammwe bujja kubeera nga bwa njawulo. Mukoleredde eddembe lyammwe. Muwaniridde ekitangaala mu budde obw'okutya, mu budde obw'ekizikiza ekingi ennyo. Tubateekamu ekitiibwa. Naye mumanye nti nno ebisinga obulungi bijja. Akaseera ka kitangaala kubeera nga kyaka. Mu ndowooza yammwe n'emitima egya Katonda mu bumu obubagatta ku maama Nattimba, era ng'obumu obwo tewali wasobola kubumenya. Kabadde kaseera kawanvu, lubadde lutalo luzibu era mulimu muzibu eri abo bonna ababadde mu lutalo luno. Naye ebibala tebyegorekeka. Ebirungi tebikkirizika bye mutuuseeko. Okwagala n'eddembe, okwo kwe mutuuseeko kwammwe era mukutwale. Obukuumi n'okukuumibwa, omuyiika essanyu n'emikisa gyammwe era nga tugibaweereza. Ebyo byonna n'ebirala mubigwanidde kubanga mubikoleredde. Maama Nattimba sseŋŋendo ya njawulo. Entambula y'amakyusa enaatera okubeera ng'emalizibwa.
era ne maama wammwe nattimba agenda assa ekikoowe nga maama wammwe nga omukazi azaala omwana. Ayise mu bingi, atuusiddwako obulumi bungi okuva eri amaanyi ag'ekizikiza n'okuva eri obutamanya bw'omuntu. Naye kati omuntu atandise okubeera ng'azuukuka. Batandise okubeera nga balaba kiki maama waabwe nattimba kyayiseemu. Ke kaseera mutandika okubeera nga mutunuulira eri ebyo ebigenda okubeera nga bibalagibwa eri abantu abatudde ku maama nattimba. Kano kaseera ka bwerinde eri sseŋŋendo yonna, era y'ensonga lwaki tuyongeddemu sipiidi mu buli kintu, kisobole okubeera nga kiggwa mu bwangu. Tukkiriza nti tusobodde okubeera n'obudde obumala okutegeka buli kintu, era nga tukisobodde. Eri ebyo byonna ebitamaliziddwa, era nga bikyatambulira mu kizikiza, bya kiralu. Tuwulira ebigambo bingi era ebiseera ebimu tukkiriziganya nammwe okubeera nga temuteeka kitiibwa eri bulamu, okubeera nga temuteeka kitiibwa eri balala, okubeera nga temuteeka kitiibwa eri maama wammwe nattimba nga sseŋŋendo gye mutuddeko, n'ebyo byonna bye muzze mukola mu lugendo lwammwe. Bingi amaanyi g'ekizikiza gye bikoze, nga na bizibu kubeera nga biteekebwa na mu bigambo. Naye tuli wano okubeera nga tuleeta eddembe, okwagala n'obumu eri sseŋŋendo empya, eri nattimba omupya, n'eri obulamu bwammwe obujja. We love you. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala, era nga tubawa omukisa. Yenze jjajjammwe Mira. Weewaawo, bwe bubaka okuva eri bajjajjaffe ku mitendera egya waggulu. Weewaawo, bwe bubaka bwe naabeera nga waliwo bwe mba njagala okubeera nga mbategeeza, maybe nsobola okubipostinga ku Facebook page, naye kyonna kye kiri tuli bawanguzi. Byonna ebigenda mu maaso temubiwa matu, mumanye nti kano kaseera ka makungula, buli mutonzi yenna agenda kukungula by'asize. Mbalaba bakyeyongera okubeera nga bafumba ebyekikadde bye bazze bafumba okuva emabega, naye mubatunuulire butunuulizi, bakungula ebyo bye basize. Mukole omulimu oguli munda mwammwe
mutereze ebyombo byammwe, mutereze obwa Katonda bwammwe, muyatule obwa Katonda bwammwe, mumenyeewo endagaano, emikago byonna bye muzze mukola emabega, mwesonyiwe, mwesaasire, mutunuulire embulamu bw'enkya, mumanye nti muli bakatonda banaggwano. Oli Katonda nange naawe ky'oli. Embuzi Katonda, endiga Katonda, enkoko Katonda, buli kimu Katonda. Tutambulira mu bumu. Ekyo kasita onaakitegeera ojja kubeera muwanguzi. Ndi kitangaala eky'amazima, kusindika ekitangaala eky'amazima, ndi kwagala okutukuvu, kusindikira okwagala okutukuvu, ndi bumu, kusindikira obumu, ndi ddembe, kusindikira eddembe, ndi bulamu, kusindikira obulamu, akuume takuumira mpeera, oyo Katonda atudde munda mu ggwe, era lubaale atudde munda mu ggwe, akuume.